Gatukyagenda maaso omukulu gwe bayita Gravity Omutujju amakya gonna kulabadde ne press conference wali erugogo wagera okubeera concert ye asobodde okuba ate ng'akoze concert ye omukulu eno press conference ebadde ya mangu nenga ensonga zonna nga zisobodde okuba ate nga zitambula abadde alaga ennyiike olw'obuzibu nti promoter yasobola okuba ate nga yali yagula ekivulu kino omukulu gwe bayita nobat events yali tasobola ekivulu kino olw'ensonga nti katutandikire wano Gravity press conference etandise bweti bana ngekusanyuza nnyo okuba amasazeewo mu busalebo ku press conference yange esoose nga neetegekera konsati yange eyatusiibunanyali ekirala ajja kwebaza mukama okuba nga mpezeza ku lunaku luno nga nsobosezza okukola press conference nga nyanjula show yange singa semugama eno press conference yanjaddewo nga sheno njinjawo nga ngikansoninga buli byenkiseewo ajja kwebaza basaponsa bange abayiyewo omubiri nagamba abakyobyo tukwatako yekebeerewo bonna abali wano n'abatali wano kuba okusakusirani nga tekitegeeza kuteeka mu ssente mulimu n'abeerewo nga ye omudoma okubireyo getulyali era naye abeeresamonsa wange mbategeeza nti ennaku z'omwezi nga okutoba tugenda kubeera wano wenyininyini erugogo era kigenda kubeera maaso tekigenda kubeera kya bulijjo nga bwe kibaddewo ebbanga emabega kubasibwa obusozo bikola ensonga zezo Gravity ng'ali mu press conference wano wategeeza nti promoter gwe bayita nobat events omukulu nobat events ono yasinga nnyo okumanyika nnyo mu bivulu bya palaso ng'agamba ye palaso asobola omubuukinga miliyoni 15 wawa ne bajjako emboozi okayana ne bapromota okuli babajjo babitekisaabo ne babalamu era wabaddewo olutalo olw'omunda nga bagamba nti Gravity Omutujju awaatya promota atandika oba upcoming n'ogamba nti ekivulu kino kya kisaawe kiramba n'okikwasa omwana talina experience wadde n'akamu era bibaddewo mu underground omukulu nobat ono yavaayo n'ategeeza nti ekivulu kino akirimu yagamba bw'ati kati njagala enseerabire ku konsati ya Gravity yatusimbudde bwe mugenda okumanyira nti Gravity musajja era wabadde w'amaanyi njagala okulaga ensi nti wasobola okuvaayo aba appreciatinga talent y'omuntu nti ddala asobola kuba abaddewo ng'akikola emyaka gyonna naye omwaka guno ogwa 2022 genda kuba gwanjawulo nnyo cricket over mugenda kulaba bwewuuma sigenda kuddamu kwebaka paka okutobbanga lumu omukulu oyo mulidde nga bw'omuwulidde Gravity Omutujju mu press conference ategeezezza omukulu nobat events ekivulu kiri lugogo yakola banners 50 ziba ntono nnyo tezijjula na kibuga Kampala zigwera Nateete wokka kati ze banners yasobola okukola kati mu bulango okwasaganya ab'obulango nti ba TV akubira DJ oba MC namugamba MC Jackson pisi zamwe Masaka Gravity Omutujju alina concert ne bamuweereza ka video embeera yebadde yakwe abadde tali stadium bya nsimbi na kumaliriza kivulu awo no Gravity Omutujju n'agamba nti ono promoter amugobye Luganda era ensonga ezo talina kyazigira mu Gravity agambye bw'ati abayimbi bangi abagenda okutegekerako bakubediyani niza noba surprisinga ne baleteata n'abebulaaya bamulimbana baagala nnyo bayonninga nezobaleterayo omuyembe nga yonninga kitegeera so n'ebigambo kale bikuzeemwawo ndowooza kyekyo sirina bigambo bingi nnyo ebisigale bijja kuba bibuuzo kuba nina ebyokwogerako kuba promota ate baagala okulemesa shenebeewo naye ensonga ekijja kuba ijja kugibwa munamawulire okukwomu namba nyonyola promotori lwaki abadde agala kulemesa shenebeewo era ng'abadde alumira obwegulu erikebeerawo naye mungu nanyamba nandeetera ensonga ezo akadde kano ayambiddwa ku banafu aba MTN be bayambadde concert ya Gravity Omutujju promoter gwe yafuna ndowooza asobola kutegeka bivulu bya bikaali biri Mubende biri Masaka Kyannamukaka eyo gy'asobola nga tasobola concert ya Gravity agamba promoter yamulimba mbu obulango ku TV gye buli ate nga TV ye zaalaba alaba tebuliiko sheno yali enakolebwa mwana we bayita nobat events naye betwateeka mu mpapula betwalina okukola n'abemerera okutuukiriza obuvunanyizibwa bwe nga promota ensonga lwaki natuukirira bala nemugamba shonena jijjayo neberedde omwami yeeyamya ebintu bingi nnyo ngenda kukola kino nga promota talina bantu beyanikoze ekivulu nakugamba ngenda kusasula ekisaawe kino kino ekisaawe kisasulidde wiiki ndowooza emu emabega sina wiiki ndowooza ennaku nganya emabega okukisasula tubadde tulanga sheero ekisaawe kino kiriko miliyoni omweyogega ekisaawe kya miliyoni 15 nga promota yange ngenda sasula ate nga wano amateeka gaba bakoleddewo mukimanyi tubabera
mwezi gumu nga tonna balance weight protein bagenda kujjako ddeeki eyo bagikujjako ne bagiwa omulala kati nali mu kaseera akazibu ennyo nga nze sobola kukola kintu ng'ekyo ku disappointinga. Okitegedde Gravity Omutujju agamba nti omukulu n'amuddiza miliyoni 2 ze yali amuwaako n'amwongezaamu n'amagoba miliyoni 15 y'embaata gy'alinawo Gravity. Agamba nti promoter ono abadde ayagala kulemesa kivulu kye kigende mu maaso. Awo nno kwe kukikwasa omukulu gwe bayita Balamu yakiyingiddemu ne MTN be basobodde okuba ate nga bakiyingiddemu. Agamba nti promoter ono nobat mu kibuga Kampala mwonna mubaddemu baana 50 alinga ategeka kaliyoki. Toyinza kubanga ogenda tegeka show erugogo cricket off n'okola baana 50 banners ng'olanga cricket off nga bwina contract yo olina okuteeka ku TV zonna radio zonna naye nga tosasula ngayo TV neegi n'emu nga gwe kyogamba abantu nagenze mu bbaala nempa MCC bayogere ku show naye ngaokukose musaala agenda kwogera ku gwega promota kitegeera nze okutuusa promota natudde nga mulimu bapromota abazze okukola erinnya wazira si kuyamba industry oba kupromotinga kivulu kitegeera naye nga kambeko omu kuba senior promoters mu industry eyo bwempokirira mu bintu ebyo ebintu bibadde biwanvu nyo siyinza kunyonyola ani abadde alwana sheeno naye nga omuntu bwe yeebuzaabuza okukolemu asayininga mu May kuba twasayininga contract nenokati mu May oli gaakugamba ngenda kukola kino ngenda kukola kino ngenda kukola kino lindako kino ngenda kukola kino okitegeera n'akuga n'akaseera n'akugamba bannambo gabategeeza obwerere sikyogenda jjijjayo lwaki gabategeeza obwerere. Gravity Omutujju agambye nti nobat events yajja mu kutegeka ebivulu ng'anoonya linnya erinnya ndowooza era alifunye mu nsonga ezo. Gravity agamba nti ensonga zonna yali ategese nga tukyagenda mu maaso. Omukulu Gravity Omutujju ng'ali ku promota gwe bayita nobat events ategeeza nti omukulu ono abadde anoonya linnya kubanga ensonga zonna ezikwatagana okutegeka ebivulu abadde agamba nti waliwo abamulwana ate nga ssente taziteekamu ate bwe yali yeesuddiya mbu alina ssente Gravity ne bimutabula. Wulira okifuna era mungu yanyamba nenewula ssente nenewula looni nemuddiza ssente ze yali apako miliyoni zaaga 2 ag'Uganda nenga muddiza nemwongeramu n'amagoba ga miliyoni 15 n'atwala miliyoni 35 nina looni ya miliyoni 35 gye ninosasula zenewula okujja omusajja okushoya twatuuka ne mbalooya twatuuka wangi ekyemanya jabala ebintu by'enjawulo ayina ne bannamawulire byagamba mbu yampa miliyoni babisabusabuke bushoya tugula miliyoni 3 n'omusomo kitegeera era bwe yakyogera nali wange nawulira ababbi nga bali mumabantu waggulu nga bagamba katonda alina miliyoni 3 n'omusomo kitegeera n'agamba waliwo kampuni emu gye yeesibangako ng'agamba yemulemeseza ekivulu bagitako management kugambo management enemeseza ekivulu enemeseza abapromota enemeseza ki gwe tonateeka proposo yo wantu wonna ate ogamba bakulemeseza kwata proposo gyetwali ye mukulu gwe bayita nobat gwe mbadde mutera okuwulira ng'agamba nti yagenda okutegeka ekya Gravity n'abadde yateeka baana 50 alinga agenda okulanga kaliyoki. Gravity agamba nti ekivulu kino badde agenda kisazaamu olw'ensonga nti promota abadde amufuukidde akayinja ng'ebintu tabitegeera yali amanya abitegeera nga omanyi bapromota basudiya bafunamu akasente n'akusudiya ng'omanyi ajja kukola ebyenjawulo. Awo nno kwe kwatagana omukulu gwe bayita Balamu alina experience endongo ketambule. Zimbabwe limaze nga nnyimba emyaka 10 kati sifunanga challenge gye nafuna ng'omanyi shoyo n'okoledde ebbanga ng'ogitegeka nobera ready emyezi okuva mu January kwanza badde ndyetegekera nga njja neesasula nagenda okutuukanga mu Gwokuna ng'ekisaawe nakikiriyalinga manyi basaposa bagenda okubeerawo nga manyi ne gye nina okukolera extras genda sasula extras gye nina okukolera extras nasasulayo neera nnaku nga 3 emabega nga mwami yagamba nasasula nakola ki so kati mwana shene badde teriwa yakubaawo obulo ebadde ngenda bbaawo naye olwa ttiimu eno gyemulaba negala tukusobola kukkiriza kuswala
wabumanye ebituukawo nga sho tebaddeewo mumanye byapeninga okitegedde ensonga ezo Gravity ye bwategeezezza mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuzza olunaku olwaleero. Ekisembyeyo nti alina obusungu bungi nnyo ategeezezzaako abanabeera ku mulyango tebageza ne balaba omukulu we gwe bayita nobat events amugambye togeza n'ojja ne ku kivulu kyange wali oyagala kunfera. beegayidde mwami nobat ojja mu sho yange y'erugogo sigalayo ne munaabako omuntu okujja kuyimbira oyo naye nga tulikidde kivulu kino wali oyagala kiremesa kirike kubaawo bwe n'oteeka kuweitiikika waani okumala emyezi n'emyezi bwe nembeerawo naze ngenda sasula kino ngenda sasula kaana tugenda maliriza kino nina kyoze maliriza siyinza gamba mbu yomu kubanwana simanyi kyali kigendererwa ki naye nga kyonna kye nayitamu kyali kino nze ebbanga limaze nga nnyimba emyaka 10 kati sifunanga challenge gye nafuna bw'omanyi shoyo nokoledde ebbanga ng'ogitegeeza nobera ready emyezi okuva mu January kwanza badde njetegekera nga nja n'esasula nagenda okutuukanga mu Gwokuna ng'ekisaawe nakikiriyalinga. Okitegedde ye mukulu Gravity bwategeezezza amakya g'olunaku olwale ku konsati ye egenda okubeerayo mwezi ogw'ekkumi. Press conference agikoze leero abadde amanyi nti ekisaawe bakisasula dda ekisaawe akisasudde ennaku 3 eziyise. Promota yali amutegeezezza nti bakisasula yateekako kakadde kamu kokka nga Lugogo bagisasula miliyoni 15. TV obulango bwadde tebugendangayo butandise olunaku lwaleero enteekateeka ezo balamu yazirimu awo no obanga oli muyimbi abantu bayinza okusudya nti nze ndi promota nsobola okutegeka ekituufu waliwo abategeka abasobola ekibuga waliwo abasobola ebikaali waliwo abasobola karaoke n'abasobola ebirala naye mu nteekateeka Gravity babadde bamutomeza ndooza tesooka kuba ate ng'alabirawo akirabidde mu bbanga ttono nnyo omwezi gumu asigazayo ennaku ntono nnyo ogw'ekkumi nga lumu wagenda okuba ate ng'alina konsati ye awo nno bwategeeza nti omutegesi omukulu Nobat tageeza n'agirinnyayo e Lugogo.